Kusema official nkwaliriza kansubire nti oli bulungi mask jambale kuyambako abantu abamu nga mmwe babazaala kasatu tetwambadde babazaala wala Uganda nze nina mask na mayindo ge manene eyange bagitutte eri enyindo yenganda essa n'ebitali ate kali mwekasa mwambadde president wali bw'abaayogera agamba bano bonna abali wano bambadde kati nze ne bwenzija abali mu Uganda omuggalo guli gutya kozi nakuba gubuuza kati abantu n'obuuza ne gubali lockdown ebatwala gwakusuzizza kutya omubuuza bulungi n'omubuuza wayi gwakusuzizza kutya tyozuukuse weetegekoddemu okwebaka lockdown be yasanga ku mizigo nga oyinaayinawo kubiwalaawo mukama yabayamba munyumyanyumya mukolinga mugamba muti oli muwulu ng'oli mufumbi lockdown etwala ebatwala naye omulundi guno bagitegedde kuba baali balozaako kweri kati buli kijja kati eno buli ekijja naye nze nina ekirowoozo eri tennasindika eriwa eyasooka anti yajja twagigwamu tumanyi yesinga obwangu nnaku 10 netushopinga obuwunga netulumba naye kati eno yo twadde tukimanyi kagambye 42 obalaba abagezi balinnya baasi nga tuseka bane njagala okutuusa okwetonda kwange eri buli omu yagenda mu kyalo etwabavuma obusiru ne mutusonyo saamanya batemba baasi wano nga tokaayibana ekizibu ky'abantu bawano tetuyiga abantu abo nze nagamba ono nemuga abataka abo balaba abagenda eninya bo balina inside sources anga abanene bonna baveeri kasota basi esukka masakange fene tutanga nemugamba abataka abo laba bagenze kati balina yababiddeko kati ffe tusigaatogalaba kali babasera omusajja n'alinnya basi ngegenda Kanungu 19,000 naye ng'afiira wagamba kanjiri gwe tomanyi kikyadduka gobera toyinza kati essaawa eno ne banaakuwa 19 lino erya gavumenti obalinawe olina gy'ogenda toyina bwe tezisobola kumala awe tuba tutandikira message mugirinze nze sigisuubira eyamaama nabbanja mayiga tuteekako maama nabbanja message ngisuubira nange bagimpereze ndyeko bulungi ekyamazima nze naawe tetugisuubira osobola okungakasa nti wiiki eggwako nga ku akawunti ye ey'essimu tekuyiseeko mitwalo gisukka 3 n'ekintu ekyo kikola nti buli eri afunyeku mitwalo gisukka 20 awo wetuviiriddemu nze ndabanga nze eriyo ze bampeereza nga soona anti embuuza era nenzijjako nga sifunyeeko yadde naye kino bakibaze bazibu banditaddewo etteeka ndi mitwalo aga 5 buli munnayuganda afune nga ne Museveni afuna ne minisita afune nga ne Museveni yennyini agaataano agafuna ne babala nti tulina obukadde 47 ku mitwalo 55 bwe bandimaze ne bagamba abantu abali obulungi abeeyinza sente ezo muzizze ne bateekawo ne collecting center sente ogimanyi kati then Museveni wabatasobola kuzza ani anazza musajja afuna $3.3 omwezi akyazifuna wali musajja wattu nasigaza mmeka bwe bayita abafuna $3.3 ogenda kiringa nga taata kubeera waka nga bw'aleeta kiraga nze mumpeemu magumba kiro y'ennyama abaana mubaweabayina kyeyeesiga afuna obukadde 3.3 b'ekikumi azijjo anti kaakati atunda buteebwe kiri bweki tulina ebintu naffe byetutegedde nga tubitegedde luvannyuma okimanyi nti ekifo ky'obwa sipiika ng'oggyeko omusaala n'alawensi naki bamuwaawo ssente ez'okweyama nga agenze awantu obuwumbi 3 ba n'ekitundu akati bwenkanankana n'obwa sente ze zenkanankana neza prime minister ez'okweyama kati kitegeeza ne pulezidenti ng'oggyeko omusaala waliwo ensawo mwajja ez'okweyama tukadde buno obusatu waki babuteekawo nga gwe musaala gwetwo era ndozolatusolooza ez'obuyambi bwa covid era kwebwo obwekinaku kweyatoola yawaayo kamu yawaayo zonna yatoolako n'awaako maama Janet zewakameeza n'afisaako nange ate nina okwerabirira ate kwegamba yesiza ddala mu ffe naga kati era mwali abantu baye bano bakawunga kano tukakole tutya bwe kamala okujja tupime mu kiro n'akwata fuutiruula
naye tetunapima jjajja tetumanyi oba simanyi era kino nkigamba ono bulijjo mbuusabuusa bwe banga eriyo eggwanga eddala erinyuma nga Uganda buusabuusa tubale Rwanda wanyuma bwe wati tubale tukyali awo wakati tulinganga batandise lockdown tukatambuza ebya pira ne bijja ebya pira byazze naye ensonga yange Peter ensonga awasooka awakulu Peter onabadde ayogerwako nnyo nga bamuwaayiza nti simanyi ayita kageti katono omukazi najja n'abotola ekyama nti tayingiza alina kyanoonya asomba ate mubasomba temuli musajja ekyamazima omugalo ono yatugudde amaaso agabaddeko ekifuufu yatugiddewo kakati emboozi yatambula ne bagamba muno musumba ayita mukaketi nebibunaawo nga buli omu akyogera naye gwomanyi kigambo propaganda ng'oli yagiseetinze bulungi bwe kati ekyo kimwejjeereza musumba tutegedde wooyita we tuyita naye ate kati bw'oba okirabidde ate nze naye kankirabire eno tekiba ekiyiiye kino kijjewo kiri lwaki abakiyiiya eyo okutereeza erinnya maama nnyabo nga mupalamenti bamugjeyo bw'oba okiyiiya era maama bw'oba oyagala okulaga abantu nti nno bannaye nze sirya bubi era oleeta ntungo zitaliimu nnyanya ali yayinza okukkirizika oleeta meyi yakkiriza buli omu asobola okukkiriza nti kakituufu ate mukinonooza ate era tukireke wamma tukireke awo naye bw'abanga mu butuufu yamuyita amukuube mu mugongo nze simulinaako buzibu nzaako omugongo ekinawukaliddemukko ku mukyalo wajjukira tugambye obutasobola mutiisa kati ekibuuzo kiki ekitiisa Sematimba nti obutasobola mutiisa teyagalanga kuntiisa kati Sematimba ayina awatiisa yeebakanga bwati nensanga nga yeevuunise kati nensaasira omwana mukama w'emisana omulaba mweri omugongo tukagenda okwevuunika iyisebe omugongo tegufaanana feesi ye ayeruka yenna yeyerusa nze nkiyigiraku ono yeyerusa abigulawa ku Gazalandi naye Gazalandi bayirawe katubatumireko ababadde mugula ku Gazalandi kalinga jawunye kati otandise okuddayo ngaddayo kyokale kati ebizibu byatujjidde bali ku street batambula bonna babadde bekwese mwake obula kutomera bifumu naye eyo nga nvuddeyo eri nenzira kupira eisookera ddala nze namwejjeereza ku nsonga yeri yakagitike naye oyo nange ovuddeyo osebo wano abantu batansedde okusamasa bagandi naye bannaye kano nebatandika okusamulayini eisookera ddala wali kaali ka myaka 18 wekatandika okagokola kaali 18 naye omuntu wabeerera mu 32 wabeerera omukakyala abeera ku piiki wakati wa 25 paka nga 35 bw'aba wakkolo awoolirabira haiti ate najjamu ntumba awo weewo kakati bw'abanga ali 32 ng'ali bw'atyo muganda wange mu 18 yali tayitikako iyi bannaye tukula tulungiwo oba tukula tukadde bw'okula osooka nojja kaavu y'okulungiwa ejja bweti erinnya bweti n'erinnya omulundi gumu nekka wano mu 18 eba ekyalinnya wetuukira mu asatu ng'eshuutinze kati esebo mu asatu weba eshuutingidde kaavu y'obulungi bw'abakyale eshuutingira mu 24 kati ono gwe twogerako yali wa 18 kitegeeza awo yali atiba ng'atandika butandisi asituka busitusikavayo mu ttaka kati wano wetuli etuuse weino okukoma kubanga ebeereko flat bwemala okubeerako flat eke okukiwa omuntu okimenyamenya kati omuwala emyaka 32 yagwa mu bakyala ki abakati Kampala betuyinza okwogerako Desire Luzinda ate badizayoluzindaovaayo oba Desire Luzinda jukira celebrity yeefaako nga public figure tulina muzza mu bantu eno aba bulijjo genda kati bwoba onoonya kale muntu wa myaka 32 ba Spice Diana bwoba ogenze mu origino naawe Spice Diana si wa 22 anti ejijja egiri 32
naye ejijje giri yava yayimba 32 oba oli awo olimba nnyo busebo omuntu wa myaka 20 mu omumanyi kyokka nze eyo nena mu myaka nga tuvuddeyo kubanga age is just a number kakati omukyala yenna mubi era otunula ekikazi noga kikazi ekyo kibi nga muyisinganya mu kkubo naye muganda ye nga mubeera mu kasolya kamu abantu awe bagamba kiki ekyo ekitankula omusajja abadde agamba kiwala gwe nawogona nga muli mu kasolya kamu kakatino kankubuulire omukazi oyo nga bwe yagenda ayinza n'okuba yamala emyezi ng'egi nga Sematimba talaba kiwala ekyo okiwala kinsonyiwa omuwala agamba ajja mu 2-5 batandika omuganja nkuute mu mugongo mu 2-7 ng'emyaka 2 anti omukyala lwagenze naye bwano ng'omukyala agenze ayinza n'okuba yamala ebbanga nga tamulowoozaako kati lubeera olwo bagamba muze gwa Sematimba ebintu byebyo Simon kino kyosooka okitegerera leero n'abasajja bonna abali eyo lwe lukya ne bagamba nno bagenda kusimbya layini abantu betuze tuyitamu ffenna mulimu kogenda okulaba fudde abadde ki omusajja yabaaki nali mbadde bo bonna bonna tubulina buli musajja ayina ekyo kijja lwaki bwe buziba ne weebaka kati mutumbi eyo oba ku makya ne weekyusaamu ng'owulira ne n'olowooza munoga naye jjo wanono lwaki tayitako Joani oyinza n'obutamulowoozaako okuyitawo ne weegumya n'olowooza mu bali ebusukka kkubo abali ku byalo ebirala bonna n'obakubira ku masimu abamu nga tebakwata abamu nga bagenze mu muunu n'obakubira bonna n'obayitaayitamu ne weebaka ne bukya bw'ogenda ku makya nga Joani tomulowoozezzaako n'ogenda bw'oti kiba kitegeka kyayi ate wamma kyekyo kyekati mubi ng'akuyitako muyisimukubo ate nawawo omulala eyaŋŋamba nti okimanyi nti wakati awo woolowooleza for example kati nga Sematimba bamulese mu nnyumba wakati mwafumintiriza n'omukozi eri aba afumintiriza nti ebiseera ebisinga ogenda kuzuukusa obusanga ng'obedde akulinza anti kyegandi ye ayinza n'okuba yakifuna lwe yajja abamu ng'akirina mu mutima gwe nga meidi ago osobola okwira nagwo nga gubi guzibu naye n'ogenda ojja nga ebbanja lireeze ne gugaana ng'ekiguganyisa gulina boyfriend wagwo omuvuzi wa booda tosobola kugenda kugamba nti onkuba teri boosi akwana mukozi osagamba mukozi nti onkuba boosi omutandikirawa boosi kati ngaawa waka olaba ne bwaba mu kampani boosi mbwe yeegayirira omukozi era bw'amuyita mu ofiisi ebyo n'ebya deeti biva mu ofiisi wano laavu y'omukozi n'omukozesa etandikira mu musajja mukyanga obaawo togera nko nti katono kati ukatini kati anti nga weegayirira gw'okwana ku katono kati sebo awo woyogerera katini kati oba tokyakwana oba oli ku seepu ndala nnyo wogambire kale tisaako buyisa wamma ono kyembadde mugamba boosi bw'atuula mu ofiisi n'ayita Joani nojja boosi come in kati bwajja n'atuula wano tofaayo n'asituka atandikira mu kukwatako tatandika munnaye nkwagala nnyo baithawe buli mukozi ali olaba nga boosi wakuba akubako kati wakuba manya olwakwanya akumazi naye bwe weekando era nze ndeka sibiriiko nze n'okubawo olugi awajja kuzza eri mu deeti mugendeko awutu naye bwakwalakwala bati awo wennyini mu ofiisi wasooka okugirako ekyamikayidi ekisooka kati awo bw'otandise bw'otyo naye bweweefuula n'oteekamu kiraazi omuganda ndeka ajja kudda mpula kale tunywemu kacyali kati ate owawako eyo taliiyo wakuyita buyisi bwe kigaana nekitabuka nga kyagala kuleekaana mama abaana awulire okireka olwo ng'empala n'esitoka era kiba kyakugobwa waliwo omuntu eyaŋŋamba kiva ku ky'omusajja okuleka omukyala mu kisenge gye baasuze n'agenda ewa meyi tegusobola kubanga gwe gusoose ekikuzzewo omuntu oyo oteeka okuba wali walozaako dda kati nga kyosubwayo okimanyi eddamu question
kiki ekijja omusajja mu buliri n'aleka obwa mukyala we nga ne mukyala we mwali ayinza kuba bamukozeeko n'omumukolako n'agenda ewa Meidi. Kizibu nnyo omusajja okuvaamu nga bamukozeeko n'agenda ewa Meidi. Agakyala ago ge tulina ewaka gamanyi okwefuula ekizibu. N'agamba olw'okuba amanyi musajja tolina mu bulamu olina kamu keekako n'agamba kale nakulaga omukazi abeerawo ssebo n'agaana byonna n'obyogera kale ne weekaabya akati simuba mu nzikiza omusaala bwe gugwayo omwezi guno tufaayo etemu gikuwe kuba ogitereka. Omusajja yaŋŋambye Katonda lwalikola ensobi n'akeesa obudde nga abasajja ekiro n'akwata ennyumba n'agitippula batogera kusanga abasajja nga bafukamidde ku bitanda we ekyo kyo ekiri kakati ddala ng'omwegayiriza ng'alina kimeidi kyasasula 10 lye nga owa boda bwajja n'atakula nga kiraba era ajja kuleka weebake ateme nga agenda mu kiyigo ate bimeidi ebyo bimanyi okulaba obuntu ne bitabassebo ate ekibi kya bameidi abo balaba ajja mubi gyakoma okulya akamenebakibanyirira ku mirimu gyabannajjukira nti nze nagamba ono ne muga abagagga bukivula nga babalabika bulungi mmere ne bye balya gyaba yavanga wakyali muwogo ku kyayi banywerako mberenge kati wano mulina omugaati omusiige tuliko siyagikinywako lwaki tanyirire kati bwanyirira si bwe kyajja era kizibu omusajja okwana Meidi nga yakajjenkeera oyo akikola abamusiwufu nawe nga bw'omutunulira ekyajja nga kyambala bwegati nekisalako nekiza mbuno n'olaba ekigulu olwo kati obigoye biri tebikyafiitinga na society we mubeera ogamba mama abaana talina namugamba amuyitako mu katale agulayo ku budduleso obumanyi obwo butali bwa bbeeyi nnyo mitwalo 2 kitundu gumu kitundu kisuulamu pira kyemwebazaako akabiina kasituka ekisambi kyongera omumyuka pira kyemwebazaako kiri kimu gira mwana ono nga mukyala wa akyali omukyala yagenda awo omuwolereza ebitundu 8 ku 10 omusajja netuddayo ku muwala kye yagambye maama wa Sematimba ye yamuleeta oba ddiirwa eno yalimu maama wa mulemirembe nnyabo mugenzi kati maama yaleeta kyokka n'omuwala ono agamba ekirooto kyange kyatuukirira okusinkana ku piro neŋŋamba bannamusajja asomesa laavu ku leediyo Sematimba omumanyi kyokka omuwala atenda agamba Sematimba oyo nga yakukutteko bukwasibwa ati akwefubako bannange n'abasajja abalina obudde nga Sematimba bakyaliyo sebo gye tuli naye abamanyira bwetu gye tuli naye omanyira ava eno ogiraba lwakuba kati mwe ekizibu kye mulina mwemukyalinamu nnyo kalyako ekivubuka sooka ogiwe eddakiika aga nga tonnatuuka kugamba nti osobola omanya eddakiika za 2 ng'omuntu omutunulidde butunulizi bwoti kumutunulira butunulizi bwoti bw'omukoonako bwoti naye nga buli lwokoona omubiri gwe naye nga abanga bakubye empisa ensanyalaza dakiika za kumutunulira butunulizi bwe ziti novaawo n'omusemberera n'okiwa eddakiika 5 ng'omussizaamu bwoti omuntu adde wano awulira omutima ngawulira omukka gwossa eyo nalaabu nemwe ekibatta mujja musuukidde mwenna muswalidde mulinga omwenga omusu n'olyoka osooka okwata engalo ze nze obusinza bwendala kuba nti tulina okukola emirimu nakuba tukola ssente naye kyandibadde nti akaboozi kandibadde kanyumizibwa mu wiiki omulundi gumu nga kanaku 2 naku zo 2 ng'oli mu kaboozi ezi nomanya nti mu wiiki omusajja akaboozi alina eddakiika zeezo kati 3 za romansi ebbiri zezokukola emikolo ate omukolo gya ddakiika emu dakiika emu eba yakwewozaako nedda naawe Simon nedda sibwentyo wendera okubeera 3 ze za romansi emu yey'emikolo emu yakunnyonnyola oba kukoowa kuno nze nasangako omusajja naŋŋamba nti mwabavubuka b'ennaku zino mulina kye mulina sajja ali mukulukulu myaka nga 8 mulina kye mukola n'osula n'omukazi enkeera n'akeera n'afuluma ebweru n'atambula edda bakolanga batya mbusebo ng'eyazze nga yazze buzi enkeera alina okusiibamu nga yeebase nga buli lwasuuka bwaliga nga ddawo
kanenkeera lwavuddemu lwalusiiba yeebase enkeera lwavuddemu era ng'atambula atyo ng'agakola temuli nga yadde temuli naye ffe abaffe akeera makyala ku mugugu gw'engoye bwe guti manyi batugamba nomukazi eyasuza obulungi omulabira ku njira yalujja ayera asanyuka saamu wange nayera nalumalako nalukuba wali era oba ate era nabo si bonna nti be bamu abasanyuka mulimu abakyala era ng'omwefubako n'okola byonna byonna by'oteekeddwa okukola mu bulungi n'akulaga nti kati wano kyekyo wendi weewu dakiika nga 7 naga kyuke nogawaayi kaneefubeko baleme kunyoomera n'ogira ne mulimu n'abazuukuka ng'ozuukuka ku ttaati mu ngalo nga bwakuyiiya bwakugattagatta omanyi waya enkutufu nga bwazikonesa bwatiamunabaka bwadda kumukomiiza awanikawe ansa yesebo ate bagenda kuno bakyaliko mu kuwanika labo bomukono ansa agiraba akusenya osooka omugjamu enjawu kati nabo baatabuka kyemwali mubamanyidde baavaayo nabo badda bakyusa naye kati abasajja nga ppira ekisooka abazungu tebenyinyala nnyo mubyalaabo yeyisa kimerika kyovulaba omuwala agamba nti laavu ya kizungu eriwo wano sebo kati process kati kankubulire abazungu abo abamu ekibayisa n'abasiyazi bakola ekitali kya bulijjo n'akyusa nyamyo namuze ekatakwi kati kambuuza ekyo kyongera kitya ate kati mwekibatta kati kankubuuze saimo wali ononye ku bugere buno obutoyizi tolaba mumwagala biri bagenda ne bazuula kati babeerawo amatutu ali tumanyi nti olukutuba kunuunamu omuntu bazungu be babireeta natusera okutu kuli kumpi n'ebintu byetumanyi ebinuunibwa sebo togenda gamba nti omumwa gwawaba ne gugenda mu kutu nga togenderedde olina gye wakijja kali ba abazungu babeerawo nakiya nasooka muva kawompo wano nanuunawo enviiri ne zisanyala nakkirira ogerokiriza nga kiridde omugongo gye gukoma akkirira mpola n'agumalayo n'agenda mu extra time eyo yeraavu era omukazi n'amutendagamba this guy is romantic omukazi omuzungu asobola okukombakomba omuntu ng'amutandikidde wano n'amumalira wano nga ze bw'ati n'amuweta buwesi n'amwambuka ng'avudde wano n'amalira wano najja n'amalira wano ng'amuyise wansi tabuuseemu naye ate nga abazungu basanga barastas babalemerako andi barasita bakubwa rasta bwakubwa naye tani watakomba rasta akubwa omurasita olumu ate agenda aliko wiidi nemweraliza nti muddugavu ye n'akola buli kimu yesebo kati gwe wewenyanoga enkwawe eyo n'agika lasita awuuta mpuute agiwuuta n'agimeketa n'afuna toothpick naye sokola obugiddemu biki ebintu abasajja basinga okwagala kuba mmere kuba maidi mundowooza yamu ebisooka sente zaabwe butagenda zityo abazza sente zakyo zokisasuzza emyezi 6 nga kiri okifuna nti boda alange okunyumirwano ekyokubiri abakazi bakola ensobi teziteetera abasajja abo okwagala abawala abo obeera n'ekiwala okikuumidde awo tokikkiza kuvaawo yadde Saturday tekitambulako kakyo okisuubira kukolaki ati omusajja wabeera sekibudde kiyinza okudda mu baana nekyegiriisiza omu kakyo olina okukola omukazi alina okulekerawo maidi akadde kagenda naye anyenya amatabi okitegedde ekyo bwekivaako emmere ono kyakugambye si buli omuntu abeera ayagala kwagala maidi oyo naye era maidi ogenda okumula nga atuuse mu levo yaba okwanira mu kkuba ate bogenda mu kkuba eri n'oyimirirako ate kati oli muyimirirako eri ate nawano wuuno waali n'osimbula awo abalala balina kalombolombo nti nze wange tewaviibwa nanga nze wange tewabeerawo oba mama wa muganda wa mukyala yazze oba maama we oba ani nze takiwulirangako ti mama yali azze mujjanjaba yajjanga kumubuuza leero abasajja mmere si mmere sebo nze namulabako nga yagamba
ono olugezigezi lwalina ndoza na lemera kajjagana kandeete taata wa eyo kinaleeta taata we nakwana mama wakiri naye nga akalombolombo nga tekagenze katyo kati ebyo byonna byonna bibaawo bwegamba obugabirizi bwamuteekako buleme kufa toke kati ensonga nyingi katumaliriza ku nsonga za pira lwaki bamaidi omanyi nti basajja batunonya yagadde ku maidi n'agendawo n'atafuna lubuto anti kati maidi ekisookera ddala bibeerawo binnyabo nga birwawo okufuna kati ebiseera ebisinga ogenda okujja osanga kiwedde ate ebiseera ebisinga teguba gumu kaba kasomba kattira osooka n'ogendayo ng'omanyi todde bw'otuukayo muganda ye n'osanga nga kitaba noga senga omulimu gwe yakola guno ng'emirongo ligikomeeri n'obamu akafe noga nodda wali wagenda mu bubba buli lwogenda ogamba guno gwe gusemba otherwise amanyi nti nja kudda emirundi n'emirundi mangu wakukipangisiriza bolaba abapangisa bwe bimutabiraga kamufunira akayumba wali naye ono ow'omunju aba amanya gwe gusemba kakati ekirala ne bitayogera nti nafunye abatidde buti oba naye abantu afunye mu luwenda olubutamanya eriyo abantu abo balaba ba maidi nabo baba bava ewaabwe bamama baabwe baga tugenda kubeera maidi obudamu bwo bwonna era naye abakimanyi nti maama w'abaana ono by'omukolera naye yeegomba tirimu nange bibeerako mu maka gange kyokka bw'atunulamu amukwana nga ye wa boodo oba omulenzi w'emyera kati gwe bw'osalawo n'ojja bw'alufunamu agamba otyo kizibu nnyo ate ekira nanyeosamo kiyige nti omukazi yenena yadde maidi oyo lw'osoose okusoobayo lwatandika okufuna ebbuba kw'oli maama we owawaka liggirawo kati aba anoonya ebinamulumya byonna nanaye obinoonya buli lwomulaba bw'ati ng'ayitawo nga gagula benno kati manya bw'afuna olubuto agamba otyo era tajja kunyega era maidi omugjamu olubuto muzeeyi akadagala ng'omuteze katege kuba amanya nti kati wanno sajja naye kakubuuza eddagala ly'okugjamu embuto baliteekawo waliwo eryokumira eddala ne baliteeka eyo mu nnabunya naye kati eryo eryokusonseka lyangu ate terikola lyokka likola ne lino ne ligatta kubanga omusajja bw'abanga si mukomola asobola okuddira ekkerende n'alisonseka tokimanyi nti enkofiira ebikuketta mabega anti bw'omala okuteekamu olugirawo enkofiira olwambuka nga gyo lisigalayo ate liba terituuse mu eriya ntuufu enkofiira ebikuka edda ate eno mabega ate enkofiira ebikuka obimaze okutuuka munda okimanyi nti nno buli atali mutayirire agenda omalizanga mutayirire atipika bujukizi nti enkofiira ekkiridde anti ekkirira nze kerenda nalitaddemu ate bagani kulisijjayo nga bwe ndizaayo moliteekayo bwoti enkofiira neyambuka gyo ligwayo bugwi wali naye nomunaye nga twogera ku kintu kyokujjamu naye mbadde mmanyi nti wano mu kuyingira enkofiira erina kuddira ddala bweru lumu ne tunyumyaki esukka waawo twazze kuki uno yamanyi